Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency bwetwogera kati ng'amaze okutuuka mu kuwerekera mukwano gwaffe asukali waffe eyatuvudde ku maaso ne gwe tusaba Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako, Omukama omwoyo gwe agulamuze kisa era amutuluŋŋamize. Maama Baby Tongo Kyagulanyi ne Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bamaze okuba nga batuuka we tugenda okusiibulira mukwano gwaffe, we tugenda okusiibulira muganda waffe. Banange tusaba Mukama atugumye ate Mukama atuwa omuntu omulala asobola okudda mu kifo kye nga mulambulukufu nga mulungi ng'asobola okukola ebyo taata byabadde akola. Tetumanyi taata ki kyamugyawo kubanga taata bwakeera ku makya munnange yafa kikutuko kye tuyinza obbagamba. Ne tusaba omwoyo gwe kitaffe, omwoyo gwe Omukama aguwe ekiwumulo eky'emirembe. Birungi si birungi, ebibuuzo twasigaza bingi weewawo ansa zo zibadde zikyali ntono kuba omuntu wammwe okubanga ne juzi yakoze ate ne muwulira nti enkeera afudde. Bannange kirumenya emitima, kikuleetera ebibuuzo bingi, naye Katonda yagaba era Katonda yaggyako bwe tulina enzikiriza eyo. Naye tusaba Mukama eyamutuwa ate era asobole okutugumya, obutatugumya tubwokka wabula otufunirayo omuntu omulala omulungi anayagala pulezidenti waffe, anaatuwulirizaamu, anaatambula naffe era anaakola ebirungi bye tulina okukola. Twongera obajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe nti mukwano gwaffe agenda kugalamizibwa olunaku olwaleero wano ku biggya bya bajjajjaabe. Tusaba omwoyo gwe Omukama agulamuze kisa, ayi Mukama amuwe ekiwumulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Ayi Mukama omuwe ekiwumulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Mukama taata gwe nantalemwa, gwa ansa y'abangi era gwe kkubo ly'abangi, gwe ekitangaala kye tulina. Tukusaba otusaasirire abantu baffe, obatugumize ate era bonna abaagadde mu mukwano gaffe ono obasaasire. Mukama okulembera mu Katonda ate n'omwana we gumutugambye ali mu kibiina ky'omusanvu mwebale musomesa. Tuli basiimu gye muli. Kale tubongereka ne bajjene baffe bano batukubira engalo ez'amaanyi omulimu gwaffe ekyo. Mwebale nnyo okumerera. Bakungubazi bannange munzikirize kati ntwale akakisa kano ndeete deputy spokesperson mukama wange yajazise akazindalo kano, my big brother Honorable Alex Wise Kamiro atutwale mu kanimero kano. Take us into the next part. Wow. I did not know Michael's joy says just feels different when you're sitting that side. But clearly he has done it for me. God is good all the time. Bakungubazi bannaffe, National Unity Platform, n'aba church eno, Christ Sanctuary International Church. Christ Sanctuary International Church, for hosting us also, but most importantly for being in charge of the soul of our brother. Yes. Because that is what is important today as we bid farewell to him. Because I am sure your work will take him to heaven. Sigenda nkyekogera bigambo bingi kubanga muganda affe manyi nti tugenda waliwo olugendo luwanvu olw'okutindiga. There is a great journey ahead of us.
So sijja kwogera bigambo bingi. So I'm not going to speak for a long time. Naye njagala okwebaza obulamu bwa Kabogo. But I want to thank for the life of Kabogo. Kubanga abadde omuntu ow'enjawulo. He has been an outstanding person. Omuntu bagamba nti head of security ya National Unity Platform. He was the head of security of National Unity Platform. Oba osuubira omuntu omupangulukufu. If you hear that title, you expect an unreasonable human being. Kubanga tuli bapangulukufu. Because we are unreasonable. No. Unreasonable no pambu ya kufu. Opangulukufu katikio ya somo nzuri. That is an unreasonable person. Unreasonable. The wording that I want to say is that to disconnect. Yes, sometimes we disconnect. So, if you have known Kabogo and the people of who we are, then you will know that he was definitely an industrious person in handling people. Because we have all classes of people. He handled members of parliament, and you are seeing them, they are here in place. He handled mayors, he handled leaders in the office of the president. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Keeping security of Kyagulanyi Robert Ssentamu is also not an easy task. But that was the man. So we are here to fulfill commitment of all those our brothers in the struggle. Kubanga Kabogo teyajja mu lutabaalo luno lwa kifo. Because he did not come because of the desire for a position. Naye yatandika mu 2017. He began in 2017. Mukawulire nnyangu yatandika 2017. He began in 2017. Mu 2017. In 2017. Twatunuulira akatika mwaka ekibiri nti Kyagulanyi Robert Ssentamu. They looked at only one match. Kabogo yagirawo. But Kabogo came. Ate katutunze paka And he kugeza has okuyiga. exposed them up to date. Ekyo kyekiruma. That is what hurts. Nti abaatandika mu 2017 nga bantu ba bulijjo That began as normal ordinary people. ne basinza ensonga n'esajjuka n'eyagaza n'abo abaali ab'ebitiibwa ne bagyeyungako And they caused people to love the cause. bo tebatundanga nsonga. They have never sold it. Era mwabajja oluvannyuma You who came later, mwekube mu mitima please take a look in your heart mumanye nti tuyimiridde ku nsonga. and know that we are established. Kabogo afudde ayimiridde ku nsonga. Kabogo has passed away, but he was established on the mission. Yandibadde alina omuwendo gw'ayagala. He might have wanted something to benefit for himself. Kubanga pasita buli ali ewaffe agulwa. Because everybody N'asiimula agulwa. votes, even the N'ayera agulwa. even the one N'alina ekirowoozo nti ali naffe naye bamubuuza omuwendo naye basobola okukola ki? the person who has Ono yakuuma security ya Ssenyonyi, n'akuuma security ya Lubongoya, n'akuuma security ya Kyagulanyi, n'atakkiriza kubaako omuwendo. Naye ate bwe basindise mu teeserezo obeera otya nate weeteekako omuwendo nga Kabogo yakuwalonsa. If Kabogo did not do that, tufokasinge ku bituufu ebyokununula eggwanga Uganda. let's Tubadde tujja wano ku church, oluguudo olulungi tulusanze tukkirira. They found a good road. Ate nkakasa it must be this church, the Seventh Day Church that is helping in the development. There is no footprint of government. Mwebale nnyo mwebale ddala manyi nti muganda wange speeches ntono naye njagala okwebigonaizinga abaka ba paalamenti mwenna abakulembeze mwenna ebitiibwa byammwe mwebale nnyo okuweesa muganda waffe Kabogo kitiibwa okujja kwaffe kumweseza ekitiibwa era kulaza ekifaananyi ekyenjawulo eri abaana bonna nti ffenna tulina omugaso gwe gumu n'omuwendo gwe gumu. Oswesego manyi nti yawonaleko kirayanga yandibadde ayagala okufuna ku mukisa okwogera naye sijja gumuwa wadde tumanyi nti kati ennaku zino mwafuuse bamulekwa asambire n'asambira asamba bafamiri ye ayagaba emikwano tabakwatako tinewabasanga nga babbi tabakwatako naye tukusabira Mukama ayongere okulungamya
tomanya inshallah onengeri gyatandise okutagola mukama nakusasira leero ndikasala maiso ate ngaoyo ali ku secretariat naye tumutumidde nnyo abantu bawano kyaki mulonde NUP tetugenda abaana budde bungi mulonde NUP yeri ku mulamwa yegenda okubanunula yegenda okubeera amazima musumba mu ngeri n'okutusabirako munange tugane budda nga ate tuze na mulala naye nga tuze okuwa obujulizi nti mukama yatukozeemu omulimu obwanakyemalira tumugjawo aseboneragatite tiimu ya security nobyandi ojja kuwerekera ku eri mutwe nayogedde naye nga eddoboozi tto mujje mwenna aba security nakireeko wamwe ate oluvannyuma mpite leader of opposition ate mukama wange bagambye bw'atabulinga naye atulipolinga kubanga era responsible. Yes. Abooluganda Mukama mulungi era ekiseera kyonna banange nga kitalo nnyo tuza okusaasira kwange eri family yatuwa ekirabo kya Kabogo abadde musirikale waffe mu lulimi olulala tubayita ba foot soldier era nga omwogezi waffe wagambye since 2017 Kabogo abadde ku tiimu ebadde kumanga president n'amaliriza nga yakuuma ku kitebe wali era Kabogo kyemumanyiko abadde musajja nga ali very humble ate nga abeera smart buli muntu omuhandolinga mu ngeri gyabeera zeemu naye nga mukakamu. Sigenda kwogera bingi, njagala kuwa guno mukisa Edi Mutwe kubanga ate ye amumanyi okusinga abalala nga representinga tiimu eno ebadde ekola ne Kabogo abeeko byabagamba ba Kabogo. Oluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna bannange yadde tuli mu kaseera ak'okunolwa Omukama era ye asigala tukuŋŋaanye ffenna wano okujjukira muganda waffe James Kabogo wetutegeddeko nti ate ye Philipu lye tubadde tetumanyi omusajja ow'ekitiibwa n'ekisa ekinene okumala okusukka emyaka ena Kabogo gy'abadde mu mulyango awo Kabogo abadde asukka okuba omukuumi w'okugeeti y'okukitebe wabula buli ayita mu mulyango ogwo abadde mukwano gwa Kabogo era nga buli omu amuyisa mu ngeri emu enzikakkamu ey'obuwombeefu. Kabogo abadde n'ekirooto kya Uganda ey'obwenkanya etambulira ku mateeka ate ey'emirembe. Okumala emyaka egisukka mu 5 abadde akola nnyo olw'ekirooto ekyo. Kabogo abadde omulimu gwe gwamuteeka mu kabi ak'amaanyi naye yalekawo emirembe gye n'obukuumi bwe nga saddaaka ye olw'ebiseera eby'omu maaso n'ebirungi eri ffe ffenna. Okufa kwa Kabogo kufiirwa kwa maanyi nnyo ffenna kituluma naye tetujja kwerabira kyabadde ayimiriddeko. Tujja kusigala nga tulwanirira
Uganda empya gye yali akkiririzaamu. Tujja kuwa ekitiibwa okujjukira kwe nga tusigala nga tuli beesigwa eri ensonga gy'abadde ayimiriddeko ennyo. Eri abafamire, maama, omukyala, na mwenna, tusaba mukkirize okusaasira kwaffe okuva ku mutima gwaffe. Tetusobola kulowooza ku nnaku na bulumi bwe mulina kati. Tuyimiridde nammwe mu kiseera kino eky'okugezesebwa. Tuli nammwe. Muganda waffe Kabogo, oyinza okuba nga watuvuddeko, naye omwoyo gwo ogenda kusigala naffe. Essuubi lyo eri Uganda libeere mu buli omu ku ffe waniino. Tetujja kugwamu maanyi, tujja kusigala nga tukola okutuusa bwe tunaatuukiriza ekirooto kyo Kabogo. Wumula mirembe munnaffe, okujjukirako kujja kutuluŋŋamya. Tujja kutuuka mu Uganda empya. Ku lulwo, ku lwa mukyala wo, ku lw'abaana bo, ku lwa maama wo, ne ku lw'omamaka go, tujja kutuuka mu Uganda empya. Tujja kutuuka mu Uganda empya. Ku lwammwe mwenna, bammwe mwenna, bassebo ne bannyabo, ne bannaffe abataddewo obulamu bwabwe okutuukiriza ekirooto kya Kabogo. Webale kugabana bulamu bwonaffe Kabogo. Nga tutunabagenda waliwo omukulembeze akubye akanga Semaganda badde nsaba olubire ku bakulabe. He has offered okusasulira omu ku bamulekwa primary level yonna yonna agenda kutekinga serawo omwana wa Kabogo. Era nga weerinkola yaffe Kabogo abadde musirikale waffe, tetusobola kuba wano nga tetuyimbye oluyimba lwaffe olwa National Unity Platform. Badde nsaba ffenna ffenna tusituke tuyimbe luno oluyimba in honor of his life and his service to the party. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala engule zimasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, NUP, everywhere. Mukama omugonza n'ekimuli ky'emirembe. Nabizaddayo olw'obudde twagala okwongera okwebaza church, twagala okwongera okwebaza family olw'obulamu bwa Kabogo. Kabogo yabadde tasumbuwa bantu, si musumbuyi. Abadde asobola osirikira kyayagala n'aba nakyo nga eka yakimanyi. Abadde omuntu alina karakita ey'enjawulo, nti nzijukira bwe yali agenda okuwasa mukyala we yasooka n'akyekuumira yekka kumpi paka ekibiina bwe kyategeera luvannyuma, era abakulembeze ne tusukiramu nga tuli excited because yali muntu wa njawulo. Naye mulaba omuntu bw'atyo
ye Kabugo oyo agalabidde awo. Tetuyinza kumalira kumwogerako nga bwe mumanyi singa Kabugo tubadde n'obudde abakulembeze abo bonna buli omu abadde agenda muwako testimony. Naye olw'obudde tujja kusobola n'olw'obuvunaanyizibwa bwa church era twagala okwongera okwebaza church. Bannange neegatteko basabo ne banyabo. Nyanyize president nyanyize mukama wange spokesperson era leader of opposition atukoze obulungi ennyo mu palamenti ya Uganda. Mwongere okumukulira mu ngalo, mwongere okumusabira Honorable Joel Ssenyonyi ssebo yangu oyogerera abatongozi bange. Kama yebazibwe nnyo. Just by show of hands, bameka abasabira wano. Abasinga tuli bagenyi ne muteeka wansi. Twagala okwebaza CSI Church mwe bali kutukyaza, mwe bali kutuwaniriza abantu. Kubanga bwe ndabye nti abasinga kuffe tuli bagenyi olwaleero bamemba batono tubeebaza nyabo pasta ne ttiimu mwebale kutukyaza olunaku olwaleero. Omukolo gwa muganda waffe gusembayo. Pasta bwe badde ayogera mu kutandika n'asaba nti omukolo guno nabise ebeere ya mirembe. Nga pasta ate ng'atiddemu naye Bayibuli bw'egamba be strong and of good courage. Ffe tuli bannayuganda, abamu ku ffe tuli bakkiriza. Nze ndi mukkiriza. Kubanga abantu abamu balowooza nti ebintu eby'obufuzi ebintu ebyo by'abantu abatatya Katonda, naye si bwe kiri ate si bwe kirina okubeera. Twagala abantu abatya Katonda beeyongere mu by'obufuzi. By'obufuzi byayonooneka kubanga abasinga ku abo babirimu naye tebatya Katonda. Ani atawanya pasita nga nina bye mugamba? Ndindeko. Buli abadde tamutawaanya kalina message gy'amuwa. Yagadde pasita abuze ebigambo bino nti nga church y'ekkanisa tusabire nnyo eggwanga lyaffe lino. Tusabe nnyo Katonda atuyambe politics yongere n'okubeera n'abantu abatya Katonda. Kubanga munaye Katonda alina by'atusuubira okukola. Tusaba nze ndi musajja musaba n'okusiibansiiba. But you see, we are God's arms and legs. So there's things that He expects you and I to do. So if a thief is in a position of authority, the Bible says in Proverbs 29:2, that when the righteous are in authority, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Proverbs 29:2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked man rules, the people groan. That there is not my word. That's the word of the Lord. So we need to pray hard for God to help us. And we need to send believers into politics, into leadership. Yeah, because if that does not happen, we shall pray, we shall fast, we shall somersault. But God is saying, I'm looking for men and women to send. Where are they? So we should be saying, here I am, Lord, send me, as opposed to, here I am, Lord, send them.
It's very important. Need to be able to manga because I don't know what is value on your biome. There was a service in our day, what is one of the to your family? Anyway, that's the I why it is that so called. So do the family for in that sense, na ye. Just kulemera ko kumusongeza. Ate kirungi kikulu nnyo okulemerako. Ekintu ky'okkiririzaamu. Twagala wabeerewo obwenkanya. Twagala eggwanga nga buli omu alyeyimirizaamu. Abalokole kati mbalina bafunye kansoke balangiremuko. Nze nalokoka nina emyaka 6. As a P1. And I recommitted my life to the Lord when I was 16 in senior 4. Sabira ku watoto church. Nentinda wali kutukibwa era mpeereza mu kanisa yange. Tulina different ministries. Tulina a Holy Communion. Mpeereza for the last maybe 15 years or so. I'm just saying that. You have to call once every month. Together, human kusala okugati, we do it manually. It mixing a juice right there. In each of those little cups, we look again of real matala brand, we tumaliza buli kakopo ne tukoza. Bela ho alinga njoza. Bali bakala amuka banga matende kati. Balinga na kufuka MP. Musobola okukola ebintu bingi bagamba nti nabitandika sinatuka MP. Kati binafuka leader of opposition bagamba ha senyonyi. Omubi kwasaganya otya. Anyway, to very it's not about me, but the point I was making is nti fe abalokole twesambye nnyo ebintu by'eggwanga lyaffe. Singa mulaba Bible kyegamba. So let us pray for our country. Let us fast, those that are able to. But let us participate in whichever way. Sigambye nti buli mwana kwesimbawo tuba buli mwana na kwambala nkoofiira zaffe ze twambala. No. Kubanga tulina n'abayaaya bazambala. Nange sigambe bano. Tulina n'abazambala naye nga muyaaya wedde emirimu ng'obuyaaya bwazze kweri bikamufe. So the issue is not about that, yeah? But the point is to find your place and serve your country and serve God. That's what this man here is doing. Kabogo found his place and he served diligently. Mu kanisa, kube kanisa njibaddemu for many years. Abantu balowooza nti abayimirira katuuti ne basinga amafuta. Oba bajja okufuna engule ekasaamase nnyo. Munnange, that is not true. You will find that God is sometimes more delighted in the work of ono Asha ajja n'ayera church. N'asiimula entebe ze tujja ne tutuulako. N'ogisanga ng'eri clean awamu kumwe. Mulina olugezigezi sooka n'okwatako bw'oti okubeera sure tekuli ttaka. Mutwe gwo bw'ogamba walina okubaawo eyagikiliininze. So there are people who do that. I'm sure ne mu church eno mwe bali. Abantu abo bwe muba weemuli wano mulekerawo okwenyooma, spiritually speaking. Oyinza okulowooza nti pastor, and we appreciate and salute our pastors, nelekera okulowooza nti obuweereza abayimba mu kwaya oba abayirira katuuti awo be bamafuta ennyo. That's not true. Katonda yenyumiriza nnyo in some of those that you think are little things, cleaning the chairs, cleaning the toilets, serving, ushering and so on. Nga tewali akumanyi naye ng'oweereza. In our world, in our political world, it is similar. Kabogo abadde gateman era nga yakulembera ttiimu eyo. Teyatandika no nga tukulembera, yatandika nga gateman naye ne tumulabamu obukulembeze. Manyi waliwo omuntu okubeera nga
Yosefu bamutwala mu kkomera because he was a leader. Era obukulembeze bwe ne bwoyeza naga omuntu ono atukulembere. He was not a political leader yet, but he became a leader. Now, and I'm using it kubanga abamu mugenda mulowooza nti gatekeeper mwina bazalawa era mbazalawa nnyo eyo kyemugenda eyo ogenze ku ofiisi munange oyo asikaali gwosanzeewa eyo ofiisi ye era kirungi omuwa ekitiibwa kikulu. This man found his place and he served diligently. If you're talking because there are many politicians here, there are many people who want to become, I don't know, MP, councillor, flag bearers, many things, which excite us. Some of you get very excited about these small things. You know, you are busy small because they are small. I am the leader of the opposition in Parliament, but so what?